Musumba tumukubira obugalo atusumbye bulungi nnyo. Kwebaza okubeerawo n'okutulungamya. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ebiseera bino bye bitulimu wiiki ewedde ebadde wiiki nkulu nnyo mu byawandiikibwa. Twayita mu biseera by'amakondeere ebiraga oba ebituteekateeka mu kukomawo kwa Yesu Kristo mu kifaananyi. Ate tuyingira ebiseera eby'okukungubaga n'okwenenya, atonement, era ekyo ekirukulu kyakomekera nga nnaku 2 omwezi gw'Ekumi. Tugenze mu kiseera ekyensiisira. Ekyo kitegeeza Tabernacles, Katonda kubeera naffe. Kati era nga Musumba nga bwe yatulungamya omwezi oguwedde, tulina okulaba nti tufuga ekibi, tulina okufuga ebibi, titukkiriza ne bitufuga. Kubanga bwe bitufuga abo tuba tusuubwa byonna bye Katonda ne Yesu bye yatusuubiza. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kati olwaleero luno tugenda kusoma ku mutwe gwe tugambye ku lwaki tulina okufuga ebibi n'ekibi n'ebyonoono. Ku lwaki? Kubanga oluusi bw'omuntu abagamba tokikola wabeerawo ekibuuzo, naye ku lwaki wangaana okola ekyo ekintu. Kati oba olina ekibuuzo ekyo nga tiwali akizzeemu bulungi, era osigala nga webba, osigala ng'ogamba naye ku lwaki gwongaana. Omwana bw'akola ekintu n'omugamba tokikola, omugezigezi abuuza naye maama oba taata, ku lwaki ongaana kino ekintu, nze nga kinnyumira. Kati oba olina okumutegeeza ku lwaki ekintu ekyo bw'aba kitaddeko essira kijja kumwonoona, kijja kumuleetera obuzibu. Mukama yeebazibwe. Katwewumbike, katusabe. Kitaawe mukulu, tukwebaza nti watwagala nnyo n'otuteerawo esadaaka y'omwana wo weeyagala nnyo okubeera nti mu musaayi gwe onaatunaazaako ekibi kyonna n'ebikolimo, nti tewali ekirala kijja kuddamu okutuziyiza okutakutegeera, nti byonna ebikolimo ebyakolebwa n'abajjajja baffe n'ebibi n'ensobi zonna ebyo baakola mu butamanya, bye bakola nga bakigenderedde, n'ebyo byali bibanyumira naye nga bikootaganya amaka. Tuyimirira mu maaso go Yesu, advocate waffe, lawyer waffe, nga twetegereza ekigambo kino. Mwoyo Mutukuvu tulungamye, tusomese, gwe mubeezi waffe. Mwoyo Mutukuvu gw'otubiikulira ennono z'ekigambo kya Katonda, tulyoke tutambule mu maanyi, tufuge ensi, kubanga ensi yatondebwa olwaffe ne bagikwasa ffe. Tukifuge era tuleete obwakabaka bwa Katonda nga bwe buli mu ggulu nga bubeere wano ku nsi. Kitaffe tukwebaza. Mwoyo Mutukuvu tukwaniriza, ojja otubeere, otusomese, emmeeme zaffe zeetegese, amagezi gaffe geetegese okuwulira ezo ddoboozi lyo. Tubuulire Kitaffe, tubuulirire mu Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Amiina. Haleluya. Kati wiiki ewedde Musumba yatuyisayisaamu yateekako essira nnyo ku bigambo bino. Waliwo ebyonoono, obubi, okwonoona. Kwegamba okwonoona
kiba kitegeeza nti waliwo we baateeka elayini gamba tobuukaawo, gwe n'osala n'obuukaawo naye ng'okimanyi nga weekwekakweka. Omanyi bw'oba wanga wakakola ekyokwonoona okwatibwa ensonyi. Kiba kitegeeza nti okwonoona okwo okukola naye ng'owulira emmeeme ng'egamba kino naweda nkikoze kinkoze bulungi. Waliwo akantu kenyumirizamuuko naye tikyetaagisa. Kati ne wabeerawo obubi iniquity, naye obwo obubeera mu mubiri mu musaayi. Jjajjaawo ne taatawo ne maama bwe batyo baali bakola. Kati n'ogamba ffe bwe ab'enkima bwe tutyo ffe ab'emmamba bwe tutyo. Kwegamba mu kika ekibi mukyenyumirizaamu. Era tolaba nsobi kubanga jjajjawo kyakola, sengawo kyakola, kojja kyakola. Kati mmwe ekyo kintu kyammwe oli abantu nagamba ffe tuli basamize. Omunagamba ffe tuli balogo. Ewaffe bw'ojja tujja kuloga era totujja kumbi totusemberera. Kati ekyo kiba kiri mu musaayi. Ne wabeerawo ebyonoono. Kati ebyonoono kibeera kibi ng'okyenyumirizaamu. Naye n'olaba mu baganda bo nga tewali akikola, naye ku ggwe ogamba nze bwe ntyo. Oli mwezi n'olaba baganda bo si benzi, naye ku ggwe abo tibamanyi tebali ku mulamwa. Kati n'olaba nti emitendekero eyo ebyonoono ebibi byeweenyumirizaamu, ne wabeerawo ekibi ekiri mu musaayi, inclination weesanga ng'okikola. Era bw'olaba emabega muganda wange naye bw'ati, senga bw'ati, kitange bw'ati, n'ogamba ndowooza kano kantu kaffe ffe bwe tutyo. Naye ku bino byonna Katonda mu magezi ge n'okutegeera kwe yatuteerawo embeera okola tusobola okubiwangula. Mukama yeebazibwe. Wadde kibande kino ng'okyenyumirizaamu wakiyiga bwizi oba waliwo yakukingizaamu mu kintu ekyo, Katonda yateekawo embeera gy'oweeyinza okununulibwa. Haleluya, haleluya, amiina. Katwagala kugenda mu bwangu tulabe examples mu Bayibuli. Ebimu ku bino ebyonoono n'ebibi ebyatambulira mu musaayi. Kubanga ebyawandiikibwa bye bitubiikule tulaba nti era kyaliwo, kisobola okumenyebwa, kisobola okuwangulibwa. Bw'oba tokiwangudde kisigalawo nga kisima buli mulembe ogujjawo kutuuka ne wabeerawo omuntu oba omulembe ogamba ffe tukooye kino ekintu kijja kudda n'okukola ki kutufuga. Kati bw'olaba mu Bayibuli batubuulira esitole y'okulimba. Kasooke n'ekibi, ndowooza tukiyite ekibi eky'okulimba. Nga Uganda yaffe wano abantu okulimba kyangu nnyo. Olaba ng'oli mu bbanka, waliwo ali mu bbanka nindaba omusajja mukulu mu myaka nga 7, naye n'atandika okulimba ate ng'ayogera waggulu nnyo. Ono yali amukubira n'amubuuza oliwa? N'agamba nedda, ndi awo kawempe awo nzijjanja mu budakiika butono nja kuba nga akuluseeko. Naye ng'ali eno wansi kowa small. Era n'agenda ng'amukakatiza tofaayo, n'atera okutuuka ku ntambula, kaninye ku booda nkutuukire. Bwe yamala n'ajjako esimu.
ate yali ayogerera waggulu nnyo mu banka. Oluusi bw'oba olina ekibi ky'okulimba n'amagezi gakubula, tobeera n'amagezi. Yandigambe bugambe wendi sobola kwogera nikikomaawo. Oba n'agambe mpaamu ekiseera nja kukuddira, naye kubanga ekibi ky'okulimba kimufuga taswala. Tobeera na kuswala, olimba n'otegeera nti abakuwuliriza buli omu ali ku kikye. Naye ate ng'oba oyogera ekintu mu lwatu, bantu bangi baba bakuwulira. Kati ekibi ekisooka tusisinkana mu Lubereberye 12:2. Wano Ibulayimu ono eyayitibwa n'ava ewaabwe gye basinzanga ebifaananyi n'ajja ewa Katonda, naye tulaba wano ng'alimbe ku lwa mukyala we. Naye ekirala ekiri wano walimu akatuufu akatonotono. Bwe yali bataba nga bali mu bwanganguse ku lw'enjala nnyingi, n'agamba gye tugenda eno ng'oli mukyala mulungi nnyo, kaba abasajja be bwe banakulaba bayinza okunzita bakutwale. Kati bwe tutuuka eyo gamba oli mwanyina nze. Era naye n'akigamba kabaka w'eyo n'agamba nze ono ayinza okubeera mubeezi. Naye tulaba nti Katonda n'abiyingiramu, ono kabaka n'atakwasaganya muka Ibulayimu n'amutaasa. Ate omulembe gw'okubiri mutabani era naye n'akola kyekimu, era naye n'alimba. Omukyala we n'agamba nti mwanyina. Omulembe ogwokusatu nitulaba wano mu Lubereberye 2:7, Yakobo ne nnyina ne bekwasaganya, ne balimba Isaka, ne bagamba nti Esawu y'ono, ne bafumba emmere efaanirira ng'ekiga emmere ey'okuyiiga. Yakobo naawe emikisa agundi Isaka naawe emikisa Yakobo yandibadde Esawu ng'amubbye. Nekitakomaawo nitulaba nti mu mulembe ogwokuna batabani ba Yakobo bennyini ne balimba nti muganda waabwe Yusufu afudde, ensolo zimulidde. Ate ne basala embuzi, ne baleeta ekooti ye ey'ekala nnyingi, ne bagiyikawo omusaayi gw'embuzi, ne bakitwalira kitaabo nti omwana mufu. N'egumba titulirabye, ekisigaddewo kye kino ekigoye. N'akungubaga n'akaaba. Naye ne tulaba nti okulimba kwatambulira kuva ku Ibulayimu kutuukira ddala ku bazzukulu abookuna. Naye wano bw'olaba wano ekyayamba wano kino ekibi okukiwangula, Yusufu bwe yagenda mu buwambe, Katonda n'amununula n'amukuza n'abeera Katikiro. Baganda be bajja yabasonyiwa. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Bw'oba okoseddwa ku lw'obulimba, bw'oba oyagala nti ekikolimo ky'okulimba kiggwewo, olina okusanyuwa. Haleluya. Kubanga okulimba kukosa nnyo, kuleeta amabwa, kuleeta ebiwundu. Waliwo ebintu webibebentuka ku lw'okulimba. Ekibi kino Yusufu n'akikwatamu n'agamba mbasonyiwe, kye mwakola kyonna kyonna yali ntegeka ya Katonda. Yansindika mu maaso gammwe mbategekere w'omunatuukira.
Haleluya. Kati bw'olaba nti mwina omuze gw'okulimba, ekiseera kirina okutuna ogamba Katonda mpa amagezi. Waluusi wabeerawo embeera toyagala kwatula, wakiri okiyogere mu magezi, si kulimba. Haleluya. Haleluya. Kubanga omuntu bw'aba akukwasaganya n'ogamba essaawa zino saagala kwogera. Oba weekoze eki, weekumye okutalimba. Tomubulidde w'oli naye ogambye essaawa zino sooka onte. Ompaamu omwaganya. Haleluya. Ekibi ekyokubiri bw'obwenzi, kyekibi eky'obwenzi. Wano ekibi kino tukiraba mu Lubereberye 3:8 omulingira osooka mpaka 30. Wano Yuda eyategekebwa nti anaaba mufuzi, naye Sitaani ono muzibu nnyo. Omanyi okufuga oba muntu wabuvunaanyizibwa, obeera mu maaso g'abantu bangi. Sitaani n'atandika okumukotoggera kuva mu baana be, okumaliriza ng'asuubiza mukamutabani omugenzi, mukamwana, n'asuza mukamwana nti ono nga bwagenze n'ono n'agenda ddayo ewammwe, ono omuto bw'anakula ajja kukuwasa, ng'alimba. Bwe yakula n'agamba ono bw'enana mw'oli naye ajja kufa ng'oli omulala. Mukyala bwe yafa, ono omukyala naye kino nikimuwamba, neyeesabika nga malaaya, n'agenda neyeetuuza okusisinkana Yuda ng'agenze naye, abaana nga bazaalibwa balongo. Ate nga waliwo ekiragiro nti abaana be bazaalibwa engeri bw'etyo tibasobola kufuga, wabula emirembe ng'emaze mirembe 9 generations, omulembe gwe10 gwe gunaakirizibwanga okusika. Bw'ozaalibwa mu mbeera bw'otyo tobeera musika, kutuuka ekyo ekibi nga kimaze okukola ki? Okuddaabululwa. Buli mulembe kutuuka omulembe ogw'omwenda, then omulembe gwe10 gubanga amaze gagusumuliddwa. Ate wano tulaba nti ne kibeerawo abaana ba Isirayiri bwe batandika okwemulugunya nabo beegala babeere n'abakabaka. Awo mu kiseera ekyo Katonda n'abeera ng'ataddewo bakabona nga be bafuga mu kika ky'abalangira. Bakabona nga bakola ki? Be bafuga nga bakwatirawo babalangira abakyalina omutaago gw'okusasula. Ku lwaki? Bw'ensobi ya jjajjaabwe. Ku mulembe gw'omwenda ne bagamba tukooya bakabona okutufuga, twagala kabaka. N'agamba kale musooke mufune ono ba Benjamini. Ne bafugawo katonotono, naye nga kubanga tibali basikire, tibali balangira, ensobi ne zibeera nnyingi. Ekiseera ne kituuka ekyo kikolimo nga kimaze okukutulibwa, naye nga tiwaliwo okwenenya. Kyakutulibwa kuba obudde okuggwaawo. Ne tulaba nti Dawudi bwe yajja almost myaka nga 8-6, kino ekintu nga kikyatambulirayo wansi. Era bwe yatandika okufuga, okukakana abakazi ng'aleese 7, nga takomyawo afunyeyo bamalaaya 10, ng'ali awo alina bakyala 17. N'alaba omukyala w'omusajja alina omukyala omu, naye n'amwakiza, oyo mwetaaga oyo, mumundeetere. Yamukwasa olubuto
Nagamba nkwatiddwa mugende muleete bba bandi bamuyita nogambe munange njagala nkuweyo liivu omanyi obadde olutalo lwanyi nnyo kati genda ewuwo genda osulewo nga yagala kubikako ekibi naye Katonda n'agamba ono omusajja ye nga nagwano ng'amaye nze omusirikale ngenda nti kweyagala ne mukyala wange bannange abalwanyi nga bali ku lutalo sisobola era n'agenda awo n'abeerabeera awo omanyi Katonda nga anakukwata era kyogera kubiika kibiikulibwa okukakana ekituufu nga kikomyewo oli n'agamba kale oyo mutwale ku lutalo olabe nti omutwale awali amasasi agamyuka ennyo awali obusaale obw'amaanyi bwe mutuukaawo muveeyo afe kati Ureya yafa kubanga sigamba nti yali munafu sigamba nti yali tamanyi okulwana naye bamulyamu olukwe n'afa bwe yafa ekibi ne kitandika okusukkuluma n'olaba awo oluddako Amunoni n'ayakira mwanyina Tama n'atandika okumwakira ennyo Tama n'amugamba muganda wange wulira kitaffe bw'oba onjagala ennyo ayinza okutuukiriza ne tufumbiriganwa n'agamba nedda nze nkwagala kati n'essaawa eno sagala kuliyo bwe yeegatta naye n'amukyawa ng'olaba nga bw'okozesa toilet paper toyagala kuddamu okugitunuulira n'amukyawira ddala okukakana mwanyina muganda wa Tama n'agamba kale muganda wange kyokoze ojja kukiraba n'asirika myaka 3 omanyi ng'egunde what's a bed bug ekiku omanyi ekiku kimanyi okukuba kama nekisirika nga kirinza omusaayi kisirika n'olaba kyonna nga kibebentuse naye kaasa kituuka wali omusaayi bwe ddu kinuuna n'olaba kwonna nga guzimbye ekiseera n'akola akagenyi katonotono n'abayita mujje naye ng'amanyi nti bw'onalaba bonna nga maze okusanyuka oyo wakufa oyo alina kuba wano nga mulambo okukakana mwanyina Tama ng'asse Amunoni naye kati n'afuka musege okukakana ng'akwasaganya bakyala ba kitaawe ekibi nga kikola ki nga kisukkuluma okukakana n'agezaako biyumba mpola Dawudi ekisaani kigamba kale mutabani wange Solomoni gw'ojja kufuga mu bigere byange bwe yamukwase nga bibwati ekiyakola mpola Solomoni ye n'asukkulumyako ono yali alina abakyala 7 ye n'afuna bameka 7 emirundi meka si mirundi 10 abamalaaya yali alina ono David yalina abameka wano nga bwe tugambye yali alina 10 ye n'agamba nja kubaza mirundi 100 n'aleeta 3 okukakana omusajja omu ng'alina abakyala 100 kati gwe bale bitwekano ebinazaalibwa mu bakyala olwo 100 kubanga bw'aba atambula mu bakazi bano n'oba buli omu lunaku lumu abantu ne bagabana ennaku 2 myaka emeka okubeetooloola
era abo basajja balala balina okwetooloolamu bamuyambako okuwakana ebitwekano nga bingi. Kanoolaba nti kino ekibi ky'obwenzi era kirondola nnyo abantu abalina anointing y'obukulembeze. Olaba omuntu ng'ali mukakamu n'ayingira palamenti ayali ng'afunga alina obufumbo ne mukyala we nga basomesa nga baagalana, omukasi ayingira palamenti ayagala honorable munne, oli asigadde takyamwetaaga. N'olaba omuntu abali mukakamu n'abeera president, okukana buli wagenda balina okumuwa ebulangiti y'omuntu. Nalabanga nga tukyali bato mu biseera by'Obote wano, bano abakungu bwe babanga bagende Kampala nga batandika okusolooza obuwala obutototo ne babusiiga bulungi, gwe kati gwe bulangiti ya gundi, buli omu nga bamukwasa muntu. Obwo bwenzi saana bukosa ku lwaki? Kubanga bw'oyenda oba oyonoone ku gwe yeekalo ya Katonda, oba omaze okweyonoona, oba omaze okwedifayiringa. Kati awo kiba kitegeeza nti byonna biwasuubizwa birina okulinda. Ekibi ekisembayo kyo ogundi obusungu. Obusungu kibi, kubanga obutemu bwonna bwona obubeerawo bwa ku busungu. Bw'oba tolina busungu tosobola kukwata jambiya n'otema omuntu, tosobola kukwata emundu n'okuba omuntu amasasi. Obutemu bwonna butandika kuki? Ku busungu. Era wano nitulaba nti Moses yali omu ku abo yakwatibwa obusungu, kubanga era bwali buzaale kuba mu jjajja we Levi bwe yalaba nti basobya ku muganda wabwe ne baguumaaza abantu ne basakamusayizinga, nga mu mbeera eyo bwetyo ne bagenda ne babatemula. Era Yakobo bwe yali awo bawa emikisa n'avumirira nnyo obusungu bwa Levi. Kati ku lwaki tulina okulaba nti tuwangula oba tufuga ekibi? Ekyokusooka, kikyereweza, kirwisa fe okutambulira mu mbala n'okwagala kwa Katonda. Tulaba nti wano David okujja yali alina okulinda emirembe 9 yazaalibwa nga mulangira, naye n'asigala ng'ali omwo mukopi kutuuka eri. Naye ate bwe yatuukayo, kubanga tiwaliwo okwenenya, era ekibi nikibalwa nikikola ki? Nikibeebika. So waliwo ekibi n'okimala ku lw'ekiseera, naye bw'oba otakirumbye ennyo era kijja kuvaayo nekimera buto. Ate bwe kimera buto kimera n'amaanyi. Tulina okulaba nti tukiwangula, tuleme we should not have the delay. Ekyokubiri, tusubwa pulaani ya Katonda. Waliwo okusubwa ddala, wandibadde oli omuntu w'amaanyi, naye kubanga waliwo ekibi oba ekyonoono ekifuga, Sitaani n'agamba oyo tasobola. Oyo tasobola, kubanga omuntu wayonoona bw'oti bw'aba alina ekitasobola kubeera bw'ati. N'olaba nti Musa yalabira wala ensi ensuubize, n'afa Katonda mu kwagala kwe n'agamba no kamuziike, kamweziikire, entaana ye ereme okubeera ya lutalo. Ekibi bwe tuba kikulembeza nnyo obukulembeze bwa Sitaani, kubanga bwe wabeerawo nti waliwo ekibi ky'onataba kwenenya,
bw'oba oyagala kukola ekintu Sitaani agamba ono wange. Era bw'olaba nti Ssekabona Zakariya Sitaani agamba oyo wange oyo. Katonda n'agamba oyo omusajja oyo olukuwu n'akamujja mu muliro. Oyo abadde kiti ekivumba naye nkisoose mute. N'agamba kale mumwambaze ebyambalo ebipya mumuggyeko ebyambalo ebicaafu. Kubanga ekibi kitukyafuwaza. Bwe tuba tetukyawangudde tusigala nga tuli bacaafu, Sitaani n'atandika okutukozesa. Oba Sitaani n'ayimirira nnyo n'agamba ono waffe. Ekyokuna, fe okusobola okulaba nti obwakabaka bwa Katonda bujja ku nsi, tulina okuwangula ekibi. Tulyoke tufuge n'amaanyi. Emizimu bwe gijja, bw'oba nti oli mutambulira mu bwakabaka bwa Katonda, ogikyomera n'egenda. Teddamu okudda nti gundi Paul tumanye ne Yesu tumanye, muwe bani. Kubanga Paul yali amaze okwenenya. Yesu yali talina kibi. Era bw'oyatula erinnya lya Yesu, emizimu gidduka buddusi kimanye oyo twamugezaako ne tumusoona naye yatuwangula. Haleluya. Ekibi kitwawula ku Katonda n'oku bwa Katonda. Ekibi kiziyiza amaanyi g'okusaba. Titubotola. Bw'oba okyalina ekibi ky'otenenyezza, bw'oba osaba wabeerawo siiringi ebiziyiza gundi ensawo gendawo lilidda wansi. Ky'oba olaba nti tulina okulaba nti twenenya ne tusaba ekyanyu. Twebaza Katonda nti mu kwagala kwe yanogera bino ebintu bisatu eddagala. Haleluya. Waliwo ki? Waliwo eddagala. Tulaba Dawudi eyafuna omukisa okuzaalibwa ogumulembe gw'okununulibwa ogwa Yuda, ate nga yazaalibwa mu kibi. Ye yawandiika mu Zabuli 51 olunyiri olusooka, atulagira engeri bino ebintu ebisatu tuyinza okubiwangula. Agamba nti ebyonoono birina okusangulibwa. Omanyi okusangulibwa? Bw'okola ensobi ng'owandiise mu penso, ofuna raba n'osangula. Kubanga kino ekibi kye weenyumizaamu kyewandika ku mubiri gwo. Eddagala lyakyo okusangulibwa, kubanga kiba kyeprintinga ku kikuggwe. Haleluya. Naera ekyokubiri n'agamba ekibi kino ekiri mu musaayi, senga byakola, kitange byakola, jjajja byakola, ekyo kirina okwozebwa bulungi. Omanyi bw'oba oyoza olugoye oludugadde oluyingiddemu enfuufu, toteeka buteesi mu mazzi. Oluusi nfe mu kyalo twakwatanga ng'olukuba ku mayinja, oba n'okwata oba n'onyukula bwoti. So bali gamba tulina okwolezebwa bulungi eri enfuufu eyali eyingidde mu wuzi eryoke ekole ki? Eveemu. Ate bino ebyonoonyi byekyosikola n'olaba nti Bayibuli egamba ekyo odaabulwa. You are rinsed, you are cleansed. Haleluya. Naye ekisembayo ne tulaba nti mu nteeka ya Katonda mu Isaya 53:5 era waliwo ekyenkanankana. Wantugambe nti kigamba nti ebyonoono bisalibwa okusangulibwa. Yo Yesu mu mabwage, amabwage okusalibwa, olusu
baaluggyako okulaba nti asaasula omutango gw'ebibi byaffe. Praise the Lord. He was wounded for our transgressions. Yali alina okusalibwa, olususu lwali lulina okumuvaako okulaba nti ebbala ly'ekibi lisangulibwa. Haleluya, haleluya. Ekiddako n'agamba ebibi byaffe bino ebiri mu musaayi yabebentibwa. Omanyi waliwo weekoona owulira ekiwundu nga kiri munda, naye wano waggulu tiwali musaayi. He was wounded was bruised for our iniquities. Eri munda yafuna ebiwundu munda okulaba nti ekyo ekibi ekiri mu musaayi kisasulibwe. Haleluya. Era nikigamba nti by his stripes we are healed. Yakubibwa embooko emigo. Omanyi Bayibuli egamba tokeekereza omuggo, kubanga omuggo gukola ki? Gwonya abaana nigoba obusiru. Ebibi bino byetukola nomanya nti kino kibi nkikola, omuggo gwe gukuyamba. Omwana bw'omusawula embooko taddamu. Haleluya. Kati tulaba nti Bayibuli netugamba nti Yesu naga mubeere mu nze nange mu mmwe. Eryo eddagala ery'ennono erisobola kulemebwa kibi, bibi n'ebyonoono. Haleluya, haleluya. So tiwali kutya n'oba obeera nti waliwo omuze ogukyakutawaanya, eddagala weeriri. Haleluya. Bw'olwala omusujja ng'omanyi nti kwiniini weeri, ogenda n'okwala kiniino era twanywanga omululuuza. Haleluya. Notubona kati bw'oba omanyi nti waliwo eddagala, ku lwaki obonaabona? Kyangu nnyo bw'olaba nti waliwo ekikyakusimbye kubanga senga kyakola. No that one. You are bruised. Bw'abebentibwa ku lw'ekibi kino, beera mu nze kubanga kuggwe kino kijja kudaabulirwa. Haleluya. Nga tumaliriza, okuwangula ekibi eky'omusaayi kyetaaga okusanywa abo weesigirana, those from whom you inherited that sin. Bw'oba olaba nti waliwo emize gye wasikira, ebintu maama wo taata we byakola nga bibi, basanywe. Haleluya. Bw'obasanyu oba gye batadde. Yosefu nga bwe yasanywa baganda be, n'alaba nti guno omuze gw'okulimba ne gukendeera ne gukomeraawo. Haleluya. Tulina okulaba nti bino ebikolebwa mu bika byaffe tubyenenya. Totuulira ku kintu kubanga kya kika naye ng'omanya nti kikutwala wabi, kikutwala mu kuwaba. Tulina okumenya ebikolimo n'ebikoligo eby'ebika. Haleluya. Kubanga Yesu bw'abeera mu ffe yatusasulira buli kimu kyonna kyonna okulaba nti mu ye tubeere ki? Bawanguzi. Haleluya. Kibeera kyangu nnyo ffe ekiseera kyaffe kino tusaasule ogwo obulumi, kubanga bino byetula byonna birimu okulumira. Ekiwundu kireeta ki? Okuluma. Okubebentibwa kuleeta ki? Okuluma. Emiggo, bwe bakukuba emiggo si kyangu, naye bw'oba omanyi nti ebino bikome ku nze, then tuba tusandiseewo omulembe omulala omutuukirivu, omuwanguzi, ate okukkiriza Katonda mu bwangu nnyo, ogusaba esaala eziruka mbiro kubanga tiwaliwo ekibaziyiza. Mukama yeebazibwe. Amiina. Leka mwire tusabe. Kitaffe tukwebaza ti muggwe tuli bawanguzi, muggwe taata watusumulula
wasasula emitango gyonna gyonna egituziyiza. Amaanyi g'ekibi wagamenyamenya, amaanyi g'ekibi wagajjawo, amaanyi gonna agafuga agaleetera omwagaanya gw'ekibi okuyingira wagaziiza mu musaayi gwo. Tukwebaza Taata lwabeera ssaddaaka muffe ate ku lwaffe nti mu ggwe tunaaba bawanguzi. Enkya ya leero tuyimirira ku kigambo kyo nti Taata tewaliwo kibi kyonna kyonna ekikusinga. Yesu Kristo wagezebwa buli mu kimu n'owangula. Gwe eddagala lyaffe. Beera muffe Yesu, labikira muffe Yesu, ogyewo ekyo kyonna ekikyagaanya okumenyeka, ekikyagaanya okugenda. Olwaleero luno kutula Taata, kutula tulyoke tubotole tube bawanguzi Taata ku ebyo ebibi ebituze emabega bikutuke Taata. Tutambule mu maanyi go, tuvuge ku nsi nga tulina ebibala ebyoluberera mu maanyi ga Yesu Kristo. Tukwebaza Taata. Buli Yesu Kristo tusabire.